kino tosobola kubeera n'erinnya lya mukama waffe yesu kristo ebyo ne bitatambula. Tosobola kubeera n'erinnya lya mukama waffe yesu kristo n'otava mu kifo ekyo ky'olimu. Haleluya. Bayibuli etugambye kino ne bagamba tetulina naye tetulina tetukuwa mu linnya erya mukama waffe yesu kristo omunazaleesi kola ki? Tambula. Wetaaga okozesa erinnya ebintu by'obiragire komya okukaaba amaziga oba ng'olina empapula ze woolina ng'onoonya emirimu zisabire ogambe nti mu linnya erya yesu ngoba ebisiraani mu linnya erya yesu ngoba ebisiba ngoba bino mu linnya erya yesu ndagira okuganja kwa mukama kubeere ku mpapula zange. Ndagira mu linnya erya yesu omulimu gwange ngusabira gutambule. Mu linnya erya yesu omulimu gwange ngusabira gukulaakulane. Mu linnya erya yesu ojja kulaba ebintu nga bikyuka. Haleluya. Tulina kubeera ng'abantu. Waliwo abantu abamu alina emundu naye nga tamanyi kugikola ki? Kugikozesa. Kati naffe tulina erinnya ery'amaanyi ery'obuyinza tulikozese. Haleluya. Tulikozese. Era ndaba nsaba zino nga bwe twogera ku linnya waliwo ebyoyo ebikankana kaakano, waliwo ebintu ebikankana, empewo zikankana kubanga zimanyi nti amaanyi gagenda kubalumba kaakano. Waliwo ebikankana ebikkirira kaakano. Buli lw'obeera n'erinnya lya mukama waffe yesu. Haleluya.